Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Ebiri mu kitundu netugikuba fowolo typhoid oyo bw'oba ogenze ku veterinary shop yonna oba omusawo yenna ajja kubuulira tugikozesa togikozesa nga togimanyi kuba eri ebit technical tugikuba mu breast muscles oba ku nsingo y'enkoko naye tetukuba mpisa eyo deep tukuba ku lususu balina engeri gye bakugaidinga so atagimanyi kyetaaga okirekera omusawo oba okyetegereza akikuyigirize kuba bisoboka okuyiga kuba sirina kyesikola naye siriveeti naye manye eddagala ne bwe likola ebimu tusomako ne tulaba ne tumanya kye tulina okukozesa era naye bw'otuleka n'osoma ku panado omanya ekirimu ne indosid n'omanya so nga otuvuddewo koko yaffe ya myezi ena tugyongerako fowolo typhoid netukuba fowlopox netukuba fowlopox oyo namusuna w'enkoko fowolo typhoid ogwo omusujja gw'amaanyi nagwo tegusaaga netwongeramu n'empisa endala eya infectious. Waliwo infection zino zirimu ebika bibiri. Waliwo IB, infectious bronchitis. Nababeerawo ne infectious zetugemeza endala doze eyo ya mitwalo 10 ya beeyimuko. Eyo nayo tusobola ogyongerako. Teri effective nnyo nayo tusobola ogyongerako. So kati bwe tuba tuteeseteese enkoko eyo ne tukola debeaking. Enkoko egenda kubiika parent. Parent yo twetaaga enkoko bwe tuba tugenda kubiikisa kye tuyita parent mulina okubeeramu empanga. So kati bwe njogera kubiikisa ono n'agamba olumu ajja gamba nti nina leya zange temuli mpanga nedda eyo si parent. Tuteekateeka parent. Tukwata enkoko 8 ne tuziwa empanga emu.
tuziwe empanga buli mpanga emu tugibalira enkoko 8 ne tuteekateeka kati alina enkoko 5 omaze okumanya enkoko zeweetaaga mu nkoko 5 empanga zeweetaaga bwe tuba tumaze oteekateeka ne tuteekamu enkoko 2 oba eza reserve waliwo kye bayita kikombe ky'enkoko ekyo ekibeera ku mpanga ku waggulu bwekiti tukyetegereza nnyo ekintu ekyo buli lwe kigwa oba ne kikulamu emirundi nga 3-2 enkoko eyo eba dormant eba terina kyetuwa so tuzetegerezenga nnyo bw'oba ozze mu kiyumba n'okirabako tugenda kudduka mu sipiidi olw'obudde enkoko eyo bwe tuba twetegereza ekyo kiwebukomu tukyetegerezamuko ne tumanya nti kiri active kirina kuba straight enkoko ezo tumaze oteekateeka nkoko 8 ne twongeramu reserve olw'ebigoto ebiraze byo bibeerawo buli kimu tulina okiteekerateekeranga ebigoto ebiraze naye amagi yadde tetufaayo naye biba byetaagisibwa so tuddusa awo epale tumaze ogiteekateeka tuteeseemu bye bayita nesting boxes ebyo ebintu byezibiikiramu kuzizimbira bye zirina okubiikira ekyalina parent n'atalina parent okyetaaga kiri geno tumaze oteekateeka ebyo tubiteeseemu kati olwo tuli ku parent yaffe eri kutambula parent eba etambula kuba olwedde myezi 4 kitundu eba eri kutuwa myezi 5 tuba tumanyi nti enkoko etuwa zino enkoko 5 zituwa 2 kitundu oba 1 kitundu buli lunaku eyo parent yaffe tugiteeseteese parent eyo bwe tugiteekateeka amagi agavaamu olwo gaba gakwaluza kali n'ekirala kye mbadde neerabidde awo empanga zino kuba omuntu omu ajja kubeerayo kituufu angambye parent empanga nzifunye ntya empanga zino bw'oba oguze enkoko ne mugiramu empanga tetwandyetaaze kuziteekamu twewale inbreeding tukijjewo kya inbreeding funa empanga osobola okubirako mwami matovu n'omugamba nti analeese weetegereze alina ku nkoko ennungi oba ezeefaananyiza ku ezo nga nnungi tetunoonya enkoko ennungi okuggyako abamu abakoze order bawakoze order n'obagamba nti kuba eri wabweru baawula tugamba mumpe kureira enkazi 2 empanga 5 kuba baba bazaawudde ziba teziri si za Luganda kale okutwalizaamu tuteeketeke parent tutunulire empanga zino tuzifunyeewa kyankizo nnyo empanga yesinga okola parent nfunye empanga kudeesa enkoko zange ensigaze enkoko enkazi 2 zijeemu empanga nina okunoonya empanga awalungi ku balunzi bannaffe agema bulungi enkoko ze yazigema okuva ku epaka bwe tutuuse n'akubuulira ate bonaabo n'akola parent kinoonyereze before tukigwako bubi nti bwe twali tuleeta enkoko minisita Matovu yaleeta enkoko kangendeyo mugambe nti kino bwe kiti asobola n'okkiriza n'agamba mpaamu zino empanga 5 naye nkweyo empanga 5 eyo bata trade naye ekolebwa ng'omwetegereza n'ogamba nti mpa empanga zange ng'obudde bukyali zeeteekereteekere ojja kusanga Matovu nga yaleesa kituufu yaleesa alina empanga nnungi ng'enkoko yagijja India naye ng'ali agenda gitunda si ya parent tugende tunoonye empanga ennungi era kye ndikugamba kino nebona agenda kunagula bakikola baba baleese enkoko ezino bareserving enkazi zisigalawo ne bakyusanga wampanga empanga zino zikola kinene zezisinga okuzimba enkoko tufunye empanga yaffe ennungi tuteeseko enkazi ne bweba at least size empanga eno ejja kukijjayo so tutandise okulaba ku magi amagi ago gakuteeka mu mashini otegeka otya ejja eryo okutuuka olireeta ewange nga tokubya endulu nti ate alafa naleese obukoko naleese amagi 50 nfunye enkoko 20 nja kulaga amagi go gonna kubanza ebisomesa tulina kye tukola candling eyo nitugendayo ku katono candling tujjamu amagi agali anti-fertilized n'agayise waliwo abakuuma amagi ebbanga parent eno bw'oba erikuwa eggi tulikuumira ku room temperature room temperature yeefaananyamu nga studio eno katono eggi eryo lwaki tulikuumira ku room temperature tetwagala lifune ebbugumu ddala kuba eggi eryo liba liredde eggi enkoko ly'ebisere liba li-fertilized liba liwedde yeetaaga wabbugumu okuzimba abamu babuzibwabuzibwa eggi lino n'alibika n'alitereka omwezi eggi eryo ne bw'olitereka omwezi lyo lifa ne bw'oba tolireese ku mashini lifa wabula eryala eryo ojja litereka emyezi 3 nga teririna njawulo terikyuseemu neriri parent liri fertilized lirina ekizimbamu so kibuzibwabuzibwa n'embeera
ne libanga lifunyemu embeera n'olisanga lizimbyemu bwa kintu olwakuba nti teryafuna kimalayo teryafuna imidity emala teryafuna temperature etambulirwako eggi lino tulisolonzeza lyakuwaluza nkoko tuliteeke ku room temperature tulibikeko bulungi eggi libeere nga bwe lifuluma okugenda nti lifunye bugumu temperature oba imidity eba ya mashini oba ya nkoko naye bw'onaaba oleese ewange nga tuli kwala kubanduulu wandibadde saa zino oli ku Apex nti bwe tukwata eggi lino tuliterese nomaze oditereka n'olituusa ewange ojja kufuna percentage esinga obulungi nga n'emmere yo oliisa bulungi kuba ebyemmere twabitanya twabyogerako obudde bwo tutera okubeera ne wanaawa twagala twagikozeseza tetusobola kubimalayo byonna kyobola leero tutandikidde wano omu ajja kubuuza ajja kubeera eri emmere naye ematalinga ojja kutegeka emmere enkoko zino buli kimu ng'okitegese naye ng'oliisa bubi bw'oba oliisa bubi n'enkoko tejja kuwa ggi ojja kutuusa ewange n'amagye gasigale nga bwe gali nga okuliisa ako twabyogerako sijja bibeerako katono tujja eyoddayo n'otereza mu layer concentrate eyo brandiwo n'otabula bulungi byonna twabyogerako already n'enkoko otuuka ku myezi ena tuba tusikinze ku mmere ebiikisa eshaping enkoko omuntu omusanga n'enkoko byonna twabyogerako enkoko ya kilo 5 nkazi eyo terina amagi gegenda kuwejjudde masavu eyo tuveeyo twatuukayoko obudde butono tubadde tutuuse ku nkoko eno okutereka eggi bw'eba ebiisa eggi lironde bulungi eggi ero lirina kye bayita yooko nekye bayita kyalaza abaali balina emizeewo tuzze tulisomako eyo kyalaza eyo buli eggi eryo lirina ensonda entono n'ennene bw'ogiwagika bw'oti n'ovuga okuva ebuyendewo oleetera alafu eggi oba emayuge ojja kulisanga oba emukono ojja kulisanga lyonoonese percentage kagundi koleseewo katono nnyo ku kyalaza eri ebeeramu wabula bw'olifundika ku tule bw'oti ku nsonda entono oba already kirimu bwe nagamba nti matovu ada ali ku piki eri ni ku kiri n'emubuuza ndowooza oli kulaga bwe banaakubamu eŋŋombe jakuta tuli kwebuuziza kati kyekyo girayo bw'oba oliteese ekyalaza eyo bw'oba oligize bw'oti eggi eryokwaluza tulifundika ku tray tulikipingira ku tray gundi eyo nebanga eri wansi awaba eddembe omuntu okuba nti yeebuuziza bayimiridde bakoze eki bali wamu yes tulikuumerera eggi eryokwaluza abantu bali kuteekateeka nti ayagala kwaluza ku nkoko yawulidde walafu ati baaluza n'alonda eyo amagi mpise mukyale mumpeeko amagi awo 3 si bwe guli ojja kujja okaabira ewange nze nga sirina buzibu kuba nja gakulaga nga ngaggyemu nze nkola kandoling kusomesa balimi ne mugamba tuula wano enkoko ye ebiika etya nti nina enkoko 5 omuntu akuleetera amagi ng'alina enkoko emu tesobola kukola turemu mu wiiki osanga n'ebbiri nga teziri kuweza ekyegeeza aba aterese n'akuleetera amagi nga 6 oyo aba aterese wabula takikugamba nze njagala sente naye mbadizaayo okukuuma erinnya ye agenda kuyomba buyombi abaddugavu bo tuli namuleetera amagi gange mashini yo tekola teyateekako generator n'omugamba nti nze kennyini nteekamu amagi 2,000-3,000 nga gange nze ntunda nkoko wano nina baclient bagenda kukima nkoko gwe'wamagi 20,000 era abamu nabaganda kalina kyola anazzaawo okuva ku tray abasekoko n'ab'enkofu abo mbakkiriza eggi lyofunye kuba tetulina azirunda mu bungi namba wa gaapu eyo naye ow'enkoko njagala tray namba bano bayitanga buyisi ng'omu omuzzaawo nagamba akainde watoofa ku capati awo anguzeeko 3 nedda sigega amagi ge twagala si buli ggi nti lyalula muleya temubeera mpanga naye leya nayo yolaba efuka parenti bw'osaba empanga n'otegeka kino kye tuli kwogera tojja kuddamu kutumya leya wabweru ate leya eyo ng'erikuwa twice erikuwa parenti neyina eggi lyennyini olitunda nze bwe naategeera nti eggi lyo lyalula nga liri bulungi ligenda kulinnya bbeeyi tray y'emitwalo eyogumu 2 ebeere nga yagumu kitundu gumu kasanvu oba olina ebintu oba olikuba ebinyonyi 2 tozzeemu kutumya nkoko eno leya wabweru bw'otegeka leya eno gy'olina n'ogiwa empanga n'ojjako kyekwetaagisa enkoko 5 okubeera n'enkoko 2 byolikwagala okutumya oba 3 kikwetaagisa bwa nkoko 5 n'ozitegeka ne ziba ziri awo
tuzisazeeko n'ekirala empanga ziyuza nnyo enkazi kintu kino kanjwere yes bwe tuba tukola debeaking empanga zino tetuziringiza nnyo ku mimwa tujjako katono yes enkazi ze tujjako ennyo wabula ku bigere tujjirako ddala gubanga musumeni ya kituufu nejjanga eshaping era zikula nezitereramu naye nga tujjeeko eri ensonda eyuza kano ka sharp end kano nga tukajjeeko yes empanga ezo tuzetegereza oli atuuka n'agamba nina mu luumu eri enkoko endwadde ninamu enkoko enkazi mukaaga zonna zonna baziyuziza tutereeze empanga yaffe eyo kyebayita parent tutereeza tugiwa obudde bwe tuba tukola debeaking empanga ezo tuzisala ku njala zaazo tuzisalako eggundi ezo eziri sharp ne tuziggyako empanga nti ne bweba ekutta enkazi tegina kyegikosa tukyetegereza ekintu ekyo bangi mucomplaininze naye ndowooza olwaleero mufunye omukisa ogwo nti apo ekiseba tusizaako ye naye naali wansi n'alina obuzibu bwo era kyemmanyi waliwo abulina omu nga ye kyakola kujjamu kulya enkazi zimuggwako lwekyo kitereeze empanga ezo zisaleko bw'oba tolina kamashini osobola okufuna akambe n'okabugumya n'ojjako bulungi abamu abali eyo mu byalo abamu abatalina access ku kaataako naye nga tubufune tubeere nabwo omulunzi nalina faayo ofune okikozese bw'oba ofunye ekintu olukiiga omusawo oba veeti simuyingirira naye saagala oluusi nga omukubira simu nga naye alina emirimu enkoko zo zifa kiyiga obeere nakyo kumpi ng'osobola okukikozesa bw'aba alikola emirimu awo tuula awo ajja kulaba nti tokyamukubira ku kasimu kumulambula nze kyensinga okuyigiriza omulimi enkoko eno bwekolola ku luli enkoko yakolola wakozesa ddagala ki bwaliba teryakola tulina amadagala gano bwe gati 3 oba 2 gakola ekintu kimu wabula amadagala gano gali yakitinga mu njawulo n'ebbeeyi eri 15,000 tejja kuliyakitinga nga lya mitwalo 2 ekyo kimanyi bulungi wano panado extra ne panado amwoli omu si kyekimu so tutegese parent yaffe tukomye kutereka amagi ejje eryo lifunike bulungi oliteke ku room temperature ejje olitwala ku machine tulitereka wiiki emu tetu exceeding 10 days ejje lyalule liri fresh eddungi ennaku 10 lwaki abantu babuuza ensonga lwaki ejero liba titandise fertilization yero debe etandise taking a place iri mu process ko buli oliteeka liba lifa liba liri ready enkoko erikuwa amaliri ready so lwate tulina kulitereka buli oliteeka liba terifuna kyeryagala terikufuna temperature terifuna humidity teola tuliteeka ku week emu ne tuliteeka mu machine ejiri mala 21 days ng'enkoko bwemala nalaawo ensi nalina nti enkoko ekaze bulungi ne tugituuka ogikuwaako awo ne tutandika ne tuddayo ku nkoko wanudde ebikoze bitya kati awo gwali wano ng'oli wano gw'omanyi omulimu gwe gwakujja nkoko wabweru naye ng'ate oli mulunzi wa nkizo oyagala enkoko 3-4 enkoko 10 bw'oba otegese parent nkoko 10 zikumalira okujja kusala ku ssente zino z'ogula enkoko kuba enkoko bw'oli gigula 3,000 14,500 kurera keni omuntu aligula kurera eri 15,000 13,000 sente nyingi jangu nkuwa enkoko ku bbeeyi ennungi ogitegeke parent kuba nange bwe mba nzigyeyo enkoko nzijja wabweru naye tesijjaayo buli luutu nzijja nentegeka enkoko eno nenfuna empanga ennungi kuba bwebazirezi ne tuba tuzimbye parent eno lwakuba abantu tumala ne twerimba nti evuddemu mbwe enkoko ezo ziba ziyitaabu tugeze kutaabuuka nti ate tunyumunguzaamu nnyo nedda singa abazungu e UK baggwayo kujjawo ngamba nti omuzungu yasooka ozaala omuzungu naye ate tulaba bakyali beeru just waliwo oli bw'aba akizeemu n'akikukyusaamu bwakatono nti ate n'oginaazizaamu singa era DNA buliroza singa abazaala abaana ebibiri DNA yandigambye nti ono yanazibwamu nnyo naye kisigala kyekyo wabula ebimu tubeere naffe tuddeyo tusole tubirivising ebagambye kirivising kyekita research kiteekeko ebirowoozo n'omuntu ajja kugamba nti onaazizaamu nnyo no oba tonaazizaamu singa omuzungu ali mu America oba ali UK singa takyali muzungu naawe omuntu ne bwazaala abaana bibiri teri DNA esoma nti ono atubuzaabuza talina taata we kibadde erekiti nti taata we yeggundi vidiyo eyo genda ogisange ku mukulu ogwa Farm Business Uganda balimi mwenna
abali fambizi abawuliza mwenna Farm Business Uganda mukutu era kitongole ekyabalimi. Kakati genda ku YouTube ole emirimu emirungi. Genda ogisangeyo ku YouTube oteka mu Farm Business Uganda ojja kubanga olaba misarafat. Yensonga eyo nkulu omuzungu yaso onaliko kati yandibadde yanazibwa mudda. Tatulina tetukala je tulina tetugitegeera. Naye ebyo byonna byonna tutegeke parent zaffe. Yes. Tubengaani n'ebiyumba byange nze n'enkoko wano. Nunda kuka biba ne parent yo gosalawo anatwala wiki za Christmas nawe kuza Christmas ab'emikolo bomanyirizeewo kubanze buli ajja adduka misinde buli kimu buli gwe bampadde essimu yo njagala za kulya nemba sirina ez'okulya saawa nga nakateekamu akatale konkaina matovu namwadde enkoko mu gwokusatu oba ogamba mu gw'omusanvu wange aba alina ez'okulya ate nabo abalunzi b'empadde banziriza mugamba nti nze wange source office akatale katandikira waka neighbor wagwoyita wiyisa ati enkoko neighbor ajja bwafuna omugenyi ati waye nabulirako omulaka akatale akatandika naffe kuba enkoko akatale katandika naawe teri mukolo guli nebwe guba gwa kyabazinga ow'ekitiibwa saawa zino agenda kugatibwa tuli kwetaagisa enkoko emitwalo n'emitwalo kituufu naye olwandigambye nti omukolo guno oba gukoze eki nti batuweeko batulyeko obumonde tulye ennyama zirawutu waliwo ebintu ng'omuceere n'ennyama bwe bitafumbibwa ku mukolo mbu oba ofumbye matoke oba ofumbye obumonde nebwa obusiika otya guba teguli tweba tetulidde emmere kyova olaba ntuukayo nogaa jo abasiraamu babigirako ddala agamba twagala muceere piraawo waffe kyokka ate bw'osanga omuganda ow'eri eri e Masaka oba talidde ku mukolo gwa Kyabazinga tajja kunyumyako mu byafaayo bitambulira wamu so kati kyekyo tukalina ate era akatale weekali wano omuntu tagaa nti akatale gewe nedda akatale katandika naawe weekali so gwali kulunda enkoko enyingi bw'oba oleese enkoko yo giteesiteese n'aba leya banomba wabuyi oleese enkoko 2 oba 3 jjako enkoko 5 kuba mugiramu empanga jjako enkoko 5 batera obbaweramu empanga naye bunabo tebakituninga ne bagamba nti lwaki empanga zino zijja londa empanga ezo ezijjidde omu empanga ezo yadde 5 10 ozimbireko ekyo ozimbireko gwoziteeke muli olabe bwogenda ofulumya leero nyini era oli ajja okubuuza ati nowagijjawo ekyalina okusooka okubuuza wena wagijjawo moto nogamba nti anayalusaano agamba olimba kati goddemu nti olina leeya tokyayetaaga leezi egenda kuwa kyekimu percentage y'amagi gwe teekateeka wano leeya nga bw'oyitawo kuba balina layers muteekateeka parent yennyini kuba bateekateeka parent bo kye balina kimu tebateekamu mpanga omwizi waffe omulungi obudde buno Apex FM yabutuwa ng'abalimi ate era ng'abalunzi kyova olaba tubeera wano ng'abalimi n'abalimisa ne tuba nga tusobola okuba nga tukutuusaako puroguramu eno kakati gwali eyo yagala nnyo Apex kubanga ekwagazisizza okulima n'okulunda n'olw'ensonga eyo tugenda kubanga tugendako mu masimu Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gw'omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough gw'omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa emiyembe amapaapaali obutunda n'ebirala bingi gw'omulimi wa vanira naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda weebali okuyamba gw'omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe
by'ebirime okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omulimu ogwo soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.